Afrika yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Walabya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu, muwulire alina ensonga. Nkwaniriza nenkobaza okubanga otwegaseeko ku lunaku olwaliro olwa Sunday gyosinzira okubeera ng'otulaba. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali ku Lugonvu Show, abatakakkana abatulaba buli kaseera buli lunaku. Si kyangu okwefiiriza data, ng'ovudde n'ekyokwefiiriza data waliwo okwerekereza emirimu. Nkimanyi nti abantu babeera bize, abalabi ba Lugonvu Show be bantu ababeera bize abatalaba show olw'okuba tebalina byakola, wabula abalaba show wakati mu kwerekereza okwefiiriza. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Simanyi kyensobola bbawa naye okujjako okusigala nga mbaweereza n'obuntu bulamu n'obwetoowaze. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, eno ye Lugonvu Show. Nja kukubiriza ate n'abakusubscribinga okunyiga subscribe. Mumala okunyiga subscribe onyiga akadaako okusobola okuba nga ofuna notification. Bangi buli lunaku nfunayo muntu anga nti mwami Lugonvu nze naakakugwako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abaga nti mwami Lugonvu naakakugwako mbadde sikumanyi. Yes, naye nga naye show yakatandika okugiraba. Waliwo agamba nti bampeereza buweereza link ne baŋŋamba laba ku show eno. Natandise okulaba, waliwo omukyala yampeereza message ng'ali mu ggwanga erya Canada recently n'aŋŋamba nti natandise kulaba wiiki ewedde naye naakalaba show ze zitakka wansi wa 10. Eno bwevaako nga ndaba endala, bwe nfuna ebyokukola nga mpoozinga nga nkomawo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala mwenna abatulaba buli lwa Sunday. Abasinga bakimanyi, abazze batwegattako, naye atakimanyi buli lwa Sunday tubeera mu katabo, era nga akatabo kutambuza mu kaseera kano tuli mu kataba ka Reason as the World Masterpiece, oba okufumiitiriza kyekyomuwendo ekisinga mu nsi yonna. Obuwanguzi n'okulemererwa kwa Uganda ne Africa okusinziira ku mazima n'okufumiitiriza. Twatandika n'akatabo kali katuli kano era nga tuyize bingi, omuli n'okuba nti kituwadde okwefumiitiriza mu bulamu bw'ensi eno. Tolina kyogenda kukola, tolina bw'osobola kusenvula kuva ku ddaala erimu okudda ku ddaala eddala, okuggyako nga gwe kennyini otandise okufumiitiriza. Ne bwe banakuwa ssente ez'enkana zitya, naye nga totudde wansi kwefumiitiriza nti ebyatwala ezo ezaasooka ogenda. Abantu bangi bizinesi wagitandika n'egwa, naye mu kaseera kano oli mu bbanka weewola, ogamba nti mumpoleeyo ssente nsobole okuddamu okukola bizinesi. Waatudde wansi ne weefumiitiriza? Kiki ekyaviiriddeko bizinesi gye wabadde okola okugwa? Oba ozzeeyo buzikuwa ssente? Bw'otamanye kireese buzibu bw'olimu mu kaseera kano, togenda kusobola kuvuunuka buzibu bw'olimu. Ebiseera ebisinga bw'olwala ensanjabavu tojjanjaba nsanjabavu, jjanjaba kiwundu. Buli bizinesi gy'otandika egwa, buli bizinesi ogikoze egwa, naye banne bwe muzitandika bo bali waggulu. Nga tonnaba kuddamu kusaba ssente kuddamu kukola bizinesi eyo, sooka weebuuze nti bannange, kiki ekiremesezza gye nnabadde nnina? Ki ekyagiremesezza okuba nga esituka? Bw'onaazuula ensobi zo zigenda kukuyamba okuzuukuka. Ogenda nti wano nasobyamu, bwe nziramu sigenda kuddamu kukola nsobi eno. Naye ne bwe banaakuwa ssente mmeka nga tosoose kwefumiitiriza ku nsobi ze wakola mu mulundi ogwasooka, n'okakasa nti sobola kuddamu zikola, ne bwe banaddamu kuwa ssente ogenda kukola ensobi ze ezimu eroddemu ogwe. Okufumiitiriza mu bulamu bwaffe kyankizo. Olunaku olwaliro tugenda kuba nga twolekera essuula ey'e11 egamba nti okusoomoozebwa okuva mu Africa byeyiseemu. Okusoomoozebwa okuva mu Africa byeyiseemu y'essuula gye tugenda okutambulirako olwaliro. Akadde bwe kanaatuganya tukwate n'essuula ey'e12 egamba nti okwegatta kwa Africa. Tutandikire wano. Abaddugavu olw'okulemererwa okufumiitiriza bakyatambulira ku byayita ne beesuulirayo ogwannaggamba ku biriwo n'ebiribaawo.
abaddugavu olw'okulemererwa okufumiitiriza bakyatambulira ku byayita ne beesuulirayo ogwa naggamba ku biriwo n'ebiribaawo. Kituufu twaliko wansi w'abafuzi b'amatwale Abangereza era baatwala ebyobugagga byaffe bingi, naye ebyo byasigalira mu byafaayo era ne byonna bye baatwala ebyo byagenda. Kyabulabe nnyo okubeerawo nga buli kaseera ogamba ekikulemesezza okuva w'oli okudda ku ddaala eddala kitaawe yafa, nze gw'olaba ndi mulekwa, gwe nze gw'olaba ndi nnamwandu, nze gw'olaba munnange maama ne taata yafa, nze gw'olaba omulimo gwaggwaawo, kati zooku kwonoonye kyozzaako. Taata yafa, kati noonya kyozzaako. Oli nnamwandu omwami yafa, noonya kyozzaako. Maama yafa, noonya kyozzaako. Ekimu ku bitusumbuwa kwe kubeera nga twekuumira ku kintu buli kaseera. Kino buli kaseera. Embeera bw'ebanga ebaddewo tokyasobola kugiggyawo, naye ekibuuzo ekiriwo nti naawe obulamu bugenda kukomaawo? Omulimu guweddewo, gy'obadde okola bakukomezzaawo, naawe okulya kugenda kukomaawo, naawe obujjanjabi bugenda kukomaawo, naawe okuweerera abaana kugenda kukomaawo? Nti nedda, nzizaako ki? Ekyo kasita okitegeera obulamu bukwanguyira. Agamba nti amazima gali nti n'olwaleero bakyatwala ebirala, naye abaffe ku muwendo ki? Lwaki abaddugavu tebatuula ku mmeeza ne basala entoto ku ngeri y'okusuubulagana oba okusuubulaganamu n'abazungu mu ngeri ennuŋŋamu nga beesigama kufumiitiriza? Kubanga abazungu buli kiseera babeera beeyogerako nga bwe baakolerera oba nga bwe bakolera ku demokulasiya ssaako okolera eddembe ly'obuntu, ate nga byombi bikulu mu nsi ya leero. Abakulembeze ba Afrika bonna basaanidde okutandika okufumiitiriza nga balowooza ku ngeri y'okugaggawala, ate nga tebalowooza ku mawanga gaabwe gokka, wabula Ssemazinga yenna owa Afrika si kange, wabula ffenna ne twerowoozaako. Bw'olunaku lw'onaakeera ku makya nga muli mu famire, gwe n'oyagala osukulume, gwe n'oyagala weefeeko wekka, bano bajja kukubba. Bwe bataakubbe bajja kutta, bajja kukuwaayiriza amalogo. Ne bw'onaabeera ku kyalo nga gwe mugagga asingako, ng'abasigadde tebalina mirimu, abasigadde baavu, abaana bo bagenda kufumbirwa mu bantu abo, abaana bo bagenda kuwasa mu bantu abo. Mujja kukomekkerera nga naawe yakolerera obuwanguzi butaataaganyiziddwa bali bw'otaafaako. Kituufu ebyobugagga bingi bigenze, naye tusobola tutya okweyongera mu maaso nga tukozesa ebyo ebiriwo mu kaseera kano? Afrika yaweebwa omukisa n'ebeera n'ebyobugagga bingi, nti wadde nga amawanga ag'enjawulo bye gatutte nabyo bingi, era Afrika ekyali waggulu kubanga yekyasinza ebyobugagga ebingi. Wabula ekibuuzo kyo kisigalawo nti ddala Afrika esobola okufumiitiriza ekimala n'ekozesa ebyobugagga by'eyina okusobola okwegaggawaza? Ekyo kibuuzo kinene. Wabula ekibuuzo kyo kisigalawo nti ddala Afrika esobola okufumiitiriza ekimala n'ekozesa ebyobugagga by'erina okusobola okwegaggawaza? Ekyamazima Afrika esobola era ejja kukulaakulana singa abaddugavu tunaatandika okufumiitiriza. Si kya nsonga Afrika buli kadde okunenya abazungu nti be bagiviiriddeko okulemwa okugaggawala olw'ebyobugagga bye baatwala, kubanga abazungu tebagendangako oba tebagaanangako baddugavu kufumiitiriza kusobola kukozesa byabugagga bye balina basobole nabo okwegaggawaza. Abantu bangi tubalaba nga beekwasa abalala, oyo yalina ssente zange, oyo yannemesezza okukola kino, oyo yatuviiriddeko, singa kino kibaddewo naffe twandibadde bulungi. Embeera etandikira mu famire, embeera etandikira ku byalo, buli omu n'atandika okwekwasa munne. Naye ekibuuzo ekiriwo, wakati nga weekwasa abalala, gwe kikyotuuseeko ne kigaana okuvaamu alizaati entuufu olw'okuba oli alina kyakoze ng'akuli waggulu? Ne Afrika tugamba buli kaseera nga twekwasa abazungu, abazungu baatubba, abazungu baatusiraanya. Ekibuuzo ekiriwo, baatusiraanya, naye ekyo kye twasigaza kyo tukikozesezza oba nakyo tukyakibawa? Omuli emmwanyi
tuziteeka mu bazungu ne tugulayo kaawa ali mu mitwalo n'emitwalo ng'emmwanyi yaffe bagitwalidde ku 2,150. Ekyo tukirowoozeeko. Agamba bw'ati, Africa erina buli kya bugagga naye ekibi ekolanga mukuumi wa byabugagga bino awatali wadde okuteekamu okufumiitiriza ku ngeri ey'okubikozesa okwegaggawaza. Katonda yawa Africa buli kintu kyonna okuggyako okufumiitiriza ate bo abazungu n'abawa kimu kyokka kufumiitiriza era ng'enjawulo wakati w'abazungu n'abaddugavu kwe kufumiitiriza. Katonda yawa Africa buli kintu n'agimma ekintu eki kufumiitiriza. Abazungu talina kye yabawa ky'amaanyi wabula n'abawa ekintu eki kufumiitiriza. Kitegeeza nti mu byonna bye twetaaga ne bwe bali kuggyako buli kya bugagga ky'obadde okoze ne bwe bali kuggyako buli mukwano gwo gw'obadde oyina ne bakulekera eky'obugagga ekisinga mu nsi okufumiitiriza ogenda kuddamu ozookoke. Ne bwe banaakuwa owino ne bwe banaakuwa kedi za Kampala zonna nga gwagenda ozisolooza naye nga Mukama takuwadde kirabo kya kufumiitiriza era tugenda kukulaba ng'olinga bwe wali. Okufumiitiriza kye ky'obugagga ekisinga. Okufumiitiriza ly'eddibu eriri wakati w'omuwanguzi oba ow'obuwanguzi n'okulemererwa era y'enjawulo eriwo wakati w'ebibiri bino. Obwongo bw'omuntu bw'amaanyi nti okufumiitiriza kufuula omuntu omujjuvu era nga singa Katonda awa omuntu ekirabo ky'okufumiitiriza abeera amuwadde ensi ne byonna ebigirimu. Kyenva okugamba okufumiitiriza bwe kukozesebwa mu kifo ky'okukozesa amaanyi olwo n'okukakkana kuba kutono oba okula. Okufumiitiriza bwe kukozesebwa mu kifo ky'okukozesa amaanyi olwo n'okkakaalukana kubeera kutono. Ebivaamu byekubisaamu emirundi 10 ng'ebirungi byanguwa ate nga bya mutindo oba nga birungi byanguwa ate nga bya mutindo. Lwaki olwanagana ne muntu munno ate ng'osobola okweyambisa okufumiitiriza n'omukozesa kyonna ky'oyagala? Lwaki olwanagana ne muntu munno ate ng'osobola okweyambisa okufumiitiriza n'omukozesa kyonna ky'oyagala? Mu mbeera y'ebyenfuna olwaleero abagagga bakozesa abaavu nga beesigama kufumiitiriza. Amaka g'Abakabaka ne bannaabakyala ab'edda gaasukkuluma ku bantu abalala mu kufumiitiriza olwo ne balyoka bafuga abantu okuva ku mulembe ogumu okudda ku mulembe omulala. Okufumiitiriza gwe mulimu ogusinga okusasuza mu nsi yonna. Nkiddamu, okufumiitiriza gwe mulimu ogusinga okusasuza mu nsi yonna. Nga beesigama kufumiitiriza y'ensonga lwaki abagagga mu nsi yonna bangwirwa okusala amagezi ku bizibu ebiruma abantu era kino ne kibaviirako okusasulwa obuwanana obw'ensimbi. Ekyo bw'okimanya ensi ejja kwanguyira. Wabula n'agamba era nga bw'azze atugamba nti weetegereze bino byempandiise endowooza yange ng'omuntu nga nsinzira ku mazima n'okufumiitiriza ng'eyinza okuba amazima oba obutaba okusinziira ku maanyi g'okufumiitiriza okw'omusomi. Wookoma okufumiitiriza era wookoma okulabira ebintu. Musobola okulaba ebintu nga mubiraba kyekimu naye nga buli omu alina levo y'okufumiitiriza buli omu waakoma n'ebintu waakoma okubiraba. Munzikirize neeno essuula ye12 ngisome kubanga mpulira ng'atandika obutandisi. Mpulira ng'atandika obutandisi. Buli lwa Sande tubeera mu katabo k'okufumiitiriza kano. Okufumiitiriza kye ky'omuwendo ekisingayo mu nsi yonna. Njagala kwebaza mwenna abatulaba mu mawanga ag'enjawulo agalaba Lugomvizi Show. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abali mu mawanga ga Buwarabu, abali mu mawanga ga Europe, abali mu mawanga ga Asia. Nasanze mukwano gwange ali Thailand nanga nti tubeereyo nga tukulaba. Banna Thailand mbalamusiza. Abali e Germany mwebale nnyo, mwebalire ddala. Baganda bange abali Japan abatulaba mu byuma mu zispeya mwebale nnyo, mwebalire ddala.
abantu bampeereza obakanaga mwami Lugonvu gye tuli tukulaba naffe tukulaba mwebale nnyo mwebalire ddala ate nga waliwo n'abali ku muliraano wano mawanga agatwetoolodde omuntu n'abeera ejjuba ng'alaba Lugonvi's show mwebale nnyo mwebalire ddala abali e Dubai abali Abu Dhabi abali Qatar abali Oman abali Saudi Arabia abali Jordan abali Kuwait mwebale nnyo mwebalire ddala ambasada Nduddu kulaba ne muganda wange Semuddu Nalunkuma Sise Blessing Nduddu okulaba kwebali naye mbadde Nduddu okubawuliza mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga temuva ku mukutu tulina n'abalabi ab'olulango buli kaseera ababaako njagala kwebaza munneebaza ey'enjawulo abantu abasharinga shows zino abasharinga ku TikTok mwebale nnyo mwebalire ddala ne baga nti share etuuse baneejangu ogirabe abantu bakwata link ne bagiweereza bannaabwe mu groups baga mulabe share eno mwebale nnyo mwebalire ddala mukola omulimu ogw'ettendo mwebale nnyo mwebalire ddala tugenze ku ssuula ey'okubiri egamba nti okwegatta kwa Africa nga twesigama kufumiitiriza okwegatta nsonga nkulu nnyo mu kugaggawala okwa Africa kyangu nnyo okutegeera nti obungi bw'abantu busalawo kinene ku bungi bw'ebyamaguzi ebifuluma n'akatale kaabyo y'ensonga lwaki China eri waggulu ne Buyindi n'agamba nti engeri y'okubituusa ku bantu era n'enkulaakulana mu byenfuna oluvannyuma lw'ekiseera tewali kubuusabuusa nti Africa nga yeegasse wamu esobola okubeera naggwano mu byenfuna by'ensi yonna wansi w'erinnya erya the United Nations of Africa UNA nga bw'olaba United States of America USA nayo n'omusajja mugezi kisoboka Africa ne yeegatta mu kya the United Nations of Africa UNA ng'enjogera bw'egamba nti bwe tubeera obumu tubeera b'amaanyi n'okusinga olwazi ate nga bwe tweyawulamu tubeera banafu nga omusenyu ogufuumuulwa empewo kyeraga lwatu nti Africa ng'eri bumu esobola okusukkuluma ku ssemazinga endala zonna naye ekyennaku abaddugavu tebannaba kufumiitiriza kimala kusobola kulwanirira kwegatta oba okukwaniriza mu mazima kiyinza obutabeera kyangu okuggyawo ensala ezaawula amawanga ga Africa mu kiro kimu naye ate amawanga ga Africa gasobola okutandika n'okufumiitiriza ku nsonga ezitali zimu ezigagasiza awamu nga tegasoose kulowooza ku kyakuggyawo nsalo ezigaawula America amasaza gayo ag'enjawulo gasigaza obukulembeze ba governors tegajjawo nsalo z'amasaza ago naye gaafuuka amawanga gannaggwano kati tulitwalanga eggwanga erimu wabula ery'enkizo amawanga ga Africa gasobola okukkaanya ne gatondawo bendera yaago ey'awamu ng'akabonero akalaga obwa Sseruganda ng'olwo enjawukana ezeekuusa ku kikula ensibuko oba obuwangwa nga zisuulibwa mu gguluka oba nga zisuuliddwa mu gguluka ekyokubiri gasobola okukkaanya nga gasoose okufumiitiriza ne gateekawo paasipoota ey'awamu ey'amawanga aga Africa gonna nga mu mbeera eno abaddugavu basobola okwetaaya kyere mu buli ggwanga lya Africa kino kyongera okunyweza enkolagana n'obumu mu bantu ku ssemazinga owa Africa nga bawaŋŋana amagezi n'okukolera wamu okusobola okubeerawo waliwo agamba nti yenkiwagira singa kino kikolebwa kigenda kwongera ku maketi kigenda kwongera katale ak'ebyamaguzi ebikolebwa ng'emmwanyi eva e Uganda okutundibwa mu ggwanga erya Sudan tewali boundaries ng'emmwanyi eva e Uganda okutundibwa e Cameroon etuuka bulungi ng'ebijanjalo bye tulima e Uganda oba amatooke okubitwala mu Ethiopia bituuka bulungi kigenda kutwanguyira singa kisobola okuteekebwa mu nkola boundaries zisigalawo naye nga waliwo ekitugatta ekyokusatu amawanga ga Africa nga geesigama kufumiitiriza gasobola okukkiriziganya ne gatandikawo akatale ak'awamu abasuubuzi mwe basobola okutundira ebyamaguzi byabwe naddala ebyo ebikoleddwa wano mu Africa kino kiba kigenda kuyambako okwongera okutumbula ebyobusuubuzi mu Africa ate n'okugaziya akatale k'ebyamaguzi ebikolebwa kuno olwo omuwendo gw'abantu abasoba mu kawumbi akamu abali mu Africa guyambeko okwongera ku bungi obw'ebyamaguzi ebikolebwa kuno ekisembayo
amawanga ga Africa nga geesigama kufumiitiriza gasobolera ddala okukkiriziganya ne gakubisa ssente nga zifaanagana nga bw'olaba euro ne zibeera nga ze zikola mu mawanga aga Africa gonna. Kino kibeera mu mawanga ga Africa gonna. Kino kiba kigenda kuyamba okwongera embavu mu by'obusuubuzi ate n'okwongera omuzinzi mu muwendo gwa ssente zino ku katale k'ensi yonna, okugattako emiganyulo emirala mingi nnyo obutafaananako ng'ekiriwo ku lwaleero nga buli ggwanga lya Afirika lirina ssente za njawulo ate nga zikendeera omuwendo buli ddakiika olw'amawanga agasinga obungi okubeera nti ebyenfuna byago si binywevu kimala okusobola okunyweza omuwendo gwa ssente zaago nga muzito. Empagi ezo ennya ez'obumu okuli bendera ya Africa eyawamu, ssente ezifaanagana, akatale ka bonna ne passport efaanagana bijja kuyamba nnyo okuteekawo omusingi omunywevu mu kuleetawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu Africa ng'ekola ng'eggwanga eryawamu oluvannyuma lw'ebbanga eddene. Kituufu amawanga ga Africa mangi gazinira ku ntoli z'abeeru era nga guno guyinza okuba omuziziko mu kwegatta kwa Africa, naye nga twesigama kufumiitiriza eno teyinza kuba nsonga ya kwekwasa kubanga okusoomooza kwe tusinga okubeera nakwo bwe bunafu bwaffe mu kufumiitiriza obukoga n'omulugube oguli mu mawanga ag'abaddugavu agasinga obungi nga kino kiviiriddeko okulemesa ensonga y'amawanga ga Africa okwegatta okubeera nga eteekebwa mu nkola. Ekyokuddamu eri ebizibu ebitawanya Africa kwe kufumiitiriza nga twesigama ku nnono z'ebyenfuna. Ekizibu ky'abantu ekisinga obunene bye by'obugagga ebitono ebiriwo ebitasobola kumatiza byetaago bya muntu ebitakoma, ng'eno y'ensonga lwaki abantu balinnyirira abantu bannaabwe amawanga ne zisemazinga ng'ekivaako bwe bufuzi obw'amatwale, obuddo saako entalo. Kino kireetedde obulamu okubeera ekyokusoomoozebwa ng'abantu balafuba n'okusobola okubeerawo n'ekivuddeko y'ensi okufuuka eddwaniro. Ndi mugumu era nkakasa nti singa mu maaso eyo abantu banaategeera amakulu g'okufumiitiriza awo omuntu ajja kusobola okubeerawo mu mirembe naddala nga asobola okuzuula engeri y'okwongera ku by'obugagga ebiriwo, buli omu n'abeera mu mativu. Era ekiseera ekyo nga tekinnatuuka, Africa esaanidde okukozesa okufumiitiriza nga yeesigama ku mazima okusobola okukulaakulana. Baganda bange, weetegereze bino ebigambo bino bye tulimu bya Hajji Miss Kigondo, kyokka amaliriza gamba nti weetegereze bino byempandiisa endowooza yange ng'omuntu nga nsinzira ku mazima n'okufumiitiriza, era eyinza okuba amazima oba obutaba okusinzira ku maanyi g'okufumiitiriza okw'omusomi. Tubadde mu Africa, tujja tandikirawo essuula ye-13 egamba nti Uganda. Biki ebirimu? Uganda ggwanga erisangibwa mu buvanjuba bwa Africa ng'amawanga agagiriraanye kwe kuli Kenya mu buvanjuba, DR Congo mu buvanjuba, Sudaani mu mambuka, ate Rwanda ne Tanzania mu maserengeta. Tunaatandikira awo ndowooza. Mulaba mutya? Sandejja awangaale. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikole nga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu Show.